Nyinza okugamba nti kitalo ddala kubanga munnange wano e Uganda omuyizi bw'abanga afudde naye ng'ekimussa enjala ekyo kyennyamiza omuyizi ku gavumenti sponsorship ku universities wano ez'e Uganda Makerere, Kyambogo bw'atuuka okufa enjala olw'okuba nti gavumenti tekyabalabirira n'akasente ke babawa katono nnyo, muganda wange ekyo kyennyamiza. Njagala okubuulira nti tosobola kukola kintu kyonna oba kusoma oba kukola ki kirala kyonna ng'oli muyala, tekisoboka. Teebereza abaana bano bambi bali eyo ku universities enjala etuuse okubeera ng'ebatta ku mulembe gwa Museveni guno. Naye omulembe guno gwa Museveni kiki kye gutakoze abantu okusobola okutegeera nti omulembe guno mubi nnyo ogwa Museveni, kubanga omusimbi muyitirivu nnyo gugenda ku State House, omusimbi mungi nnyo guli mu Parliament bagamba bawugiramu muwugire. Era oli yagamba nti sente ziri mu Parliament they swim in money, bwe yagamba bawugiramu mpugire. Anita Among anoonya bunoonya ngeri gyazifulumya pitirivu ziri eyo, naye Kyambogo wano e Makerere bwali abaana baffe batuuse okufa enjala. Kati nno njagala okubuulira gwe muganda wange ampuliriza ensonga eryaki emmisa abaana bano emmere kubanga bawagira opposition. Yensonga emmisa abaana bano emmere, bano abasajja ne basawo ne bagamba tetugenda kubakolaki kabafe kabakirabe. Munnange abaana batuuka okubeera nga bafa enjala. Naye nga sinaba kubeera nga nkubuulira akawunfu n'akagga munnange ku mwana wa university wano e Kyambogo eyafudde olw'enjala, yafiiridde mu ddoomu. Mukama Katonda mu ruumu ye mwe yafiiridde. Anti campus hunger crisis. Omwezi guno abaana bagambira ddala omwaka guno nga gugwako gwe bayisizza bubi nnyo. Naye abantu abafunye ku ddagala ly'omusawo gwentera okulanga wano batandise okubeera nga bazza obujulizi. Era waliwo eyategeezezza n'angamba nti Uganda Tulagi tugenda kulikodinga obujulizi, tugenda kulikodinga era tukakasa abantu nti mbutuufu eddagala likoze. Mukyalo omu gwe bampaddeko obujulizi mu wiikisi 2 zokka yeebaza agamba nti bannange mbadde sisituka naye kati ntuuse okuba nga ngendako n'ennimiro okubeera nga nnima. Kale kirungi nnyo nti abantu mujje wano ku Uganda Tulagi nze mbawe ennamba y'omusawo. Omusawo ali talented. Bwe ngamba omuntu ali talented nti aba teyasoma busomi just nti asome, wabula omuntu Katonda gwe yatonda nti ono yamutonda kubeera musawo era ng'asobola okukola okunoonyereza nga yasomera ddala kye bayita okusoma. Nti yasoma somera Germany eyo. Nimbagamba nti bwe kuba kutambula mutuuze nti obutuuze bwe bw'Ebungereza Munnayuganda naye nga mutuuze bw'Ebungereza ne Baganda bonna bali eyo. Naye ye najja wano e Uganda n'asooka akola research ku ddagala lino eryaffe. Kati bamala odikolako research bakizudde nti ono musajja alina kye bayita ekitone mu kujjanjaba. Kakati olwo ne batandika okubeera nga muganda wange ate afuuka omulabe, anti olwo agenda okubuusa abantu endwadde ezayogera ku kujjanjaba tukimanyi nti tezirina ezimu naddagala mbu simanya biki. Kale kwegamba mwe mujje mbawe ennamba z'essimu. Ensimbi zange ziri awo, emu esembyayo 15 endala esembyayo 73. Nze mbawe ennamba y'omusawo kusinga omuntu okubeera eyo n'amagezi ng'ali eyo yekukumibwekukumi ng'ali ng'eyaza omusango. Naye munnange anti munnaye tuli ku bulamu bwe tutaasa, tuli ku bulamu. Naye kati wano bwe kituuka ku njala, omwana wo omuto atanaweza na myaka oba oli awo 22 bambi azze e Kampala
yasoma aze ku gavumenti mujaganyiza laba atuuka e Kampala gavumenti eyateekawo okubeera nti neerabirira abaana bano ababeera basomye obulungi abagezi. Kitegeeza nti kati abagezi abaana baali badde abagezi bali eyo enjala ebaluma oba oli awo baagala obbagoba ku gavumenti. Ndowooza baagala obbagoba ku gavumenti nti abantu bano okubeera nga bagidduka. Kyekisigalidde kati okuba bwe kityo. Naye munnange enjege eno yeewunyisiza buli omu era Bannayuganda batanze okubeera nga munnange batya ekiri ku matendekero gano amanene ku universities ennene ez'eggwanga. Wiiki eno Kyambogo University omuyizi munnange yasangiddwa mu ddoomu ng'afudde mu ddoomu room munnange, era nga ekyamuyinza obuzito yenjala. Jjukira enjala muganda wange ekuluma okumala akaseera. Bano abaana engeri gye basavaivingamu baganda bange njagala okubabuulira mbi nnyo, era njagala mukimanye nti gavumenti eno mbi nnyo nga gyenkomeza, mbi nnyo. Kakati munnange Bannayuganda bangi nga batandika okubeera bakuba omulanga, mbu bakubira gavumenti omulanga mbu gy'oli temanyi, anti bagamba munnange ye aba tamanyi, aliyiga ddi, alimanya ddi, alimala kufugira ggwanga lino myaka 10 asooka amanye. Munnange conditions eziri ku university zino ziri kugamba ziwaseninze nnyo. Emmere teriyo, emmere teri. Kale munnange okufa kw'omwana ono kuzze wakati w'embeera eri ku university, enjala ebaluma, tebalina mazzi ga kunywa, kwegamba ne batandika okubeera nga obulamu bwabwe buli matigga nga bw'omanyi naawe. Abaana ne batandika okubeera kugamba balinga nga bw'onoogamba nti wano gavumenti kati singa wabaawo omuntu aggulawo ekidiini n'atandika okusiibisa abantu ne bafa, bajja kujja olabe nga boogera, omwogezi wa poliisi ayogera. Naye kati abaana baffe bali eyo babalumya enjala, gavumenti kennyini ebatadde kubanga batadde ku mbeera ey'okubeera nga balumwa enjala paka kufa. Abaana bammwe kati teebereza ggwanga kirino. Bannange twogera abantu ne baddawo n'omuwulira ng'ayogera mwe mmala googera gwe. Kati kino oyinza kukyogerako ki gwe munnange? Kale gwe ategeera ennyo oyinza kyogerako ki? Kubanga ffe tumala googera ebitakwatagana. Gwe muganda waffe oyinza kyogerako kino ki? Bannammwe teri muntu ayinza kubeera munnansi ayinza tuusa kino ku nsi ye. Tekiriiyo, era tebabalya ssente. Kakati munnange eyali badde essanyu nti omwana wange afunye ku gavumenti, bannange bamuwadde ekyambugu, bamuwadde Makerere, kumbe agenze kufa njala. Bagamba nti Makerere University abaana naddala abali ku government sponsorship bastruggolinga okubeera nga bafuna, tebasobola ku affordinga basic meals nga bw'onogamba ekyenkya oba ku kyayi ekyemisana n'ekyeggulu, tebasobola. Era okusinziira munnange ku bubaka abo bapositinze ku social media kwonna bagamba nti abaana tebalina ssente, balina financial hardships olw'okuba nti nga mumanyi nti kakati ebintu byonna byalinnya ekisooka, era abasinga obungi bwe batyo tebasobola kugamba kufuna mmere esobola okubabeezaawo nga balamu. Kugamba omanyi obulamu bw'omuntu bugenda mpola mpola. Kigambibwa okuba nti 9 mu 5 ku buli 100 Makerere katugeze ekyemisana oba ekyeggulu bakikuba endobo olw'okubanga tebalina ssente.
tebalina ssente. Mukama Katonda. Juzi wano Bobi Wine nga bali mu kugaba emmere wano e Makerere Kavule, ng'oyinza okulaba omuntu agamba bali mu kweraga. Naawe genda weerageko okwo, akirobeko gw'oyamba. Mukuba omulanga eri gavumenti yammwe n'abo bannammwe, mubagambe bannange tuyambeko okwo, naye ate era bwejagamba abaffe enjala ebaluma. Kakati munnange abaana batuuse okubeera nga balanga ekibaita Black November, nti akaseera kano kababedde kazibu nnyo mu academic calendar, era banaakajjukira nti nga abaana bwe batyo boolekedde okubeera nga bakola ebigezo ebyakamalirizo, tewali mmere, obwavu bulinga obwavu. Mukama Katonda, kale stress eyo yonna ku muyizi nti weesanga nti abayizi abasinga obungi bwe batyo basobeddwa kale mu kibira. Olwo munnange embeera y'obulamu neekendeera, embeera yaabwe y'obulamu neekendeerera ddala, omuli okubeera nti osanga omwana nga yenna alinga eyasobola otuuka yenna mukoowu, bafunyize alusa, ebirwadde, abamu ne bafa nga ku kyamu nnyinaze oyo yafudde, kibi nnyo ekyambogo, kibi nnyo. Era osanga omuntu yenna bwe golaba nga omuntu yenna amala gakomenti manya oyo si munnansi, oyo si munnansi, manya bugamba kabaffe wekali bujjalo ne bwefuula nabo bulumirirwa bukomentinga. Obuntu obubi nnyo busaana kufa. Waliwo ayitibwa Kamugira mucunguzi, ono yali muyizi e Makerere University. Ono yasobodde otubulira ku sitoore ey'omu ku mikwano gye yali asoma mu College of Engineering, Design, Art and Technology, oba kiwali baduta CEDAT. Ono munnaye nti yali afudde era ekyali kimussa enjala omwaka oguwedde. Tebereza omwaka oguwedde, bino tebitandise kati, nti ono yagendanga ng'alya leftovers obwa popcorn emberenge. Kati mucunguzi mu kuwandiika yabadde annyonnyola ng'agamba nti munnange mukwano gw'ono kye yakola neyeekubira enduulu n'asaba obuyambi nga alaba muganda we enjala egenda kumutta. Kakati story ng'ezo e Makerere ne ku universities ya Kyambogo oba government institutions weeziri nnyo, era nga munnange abayizi balirayinga ku mikwano gyabwe oba olumu n'obuyambi bwe bafuna okusobola okuyita mu mwezi n'alinda omwezi omulala. Naye kakati gwe muganda wange ampuliriza, teeberezaamu nti abaana abawala olwo kati bo bali ku ki, kitegeeza nti wayasse ate anyooka nnyo okusobola okusavaivinga. Mukama Katonda. Naye bagamba nti abasinga ku bayizi bano abali mu mbeera eno ey'okulumwa enjala be bali ku government scholarships, era bano bafuna allowances ezikyasobola kubeera nti zikavalinga basic expenses, tezikyasobola. Bwe batyo basalawo emmere oba katugeze ne balanga okubeera nga bakuba endobo meals ezimu, nti bw'ali ekyemisana ekigulu talya, bw'ali ekigulu ekyemisana talya, breakfast akubawo ndobo. Kale munnange gavumenti n'olima gamba tolima kubeera nga weewuunya n'ogenda nti gavumenti yeekola ki, bwe tosobola kulabirira bayizi. Kwegamba tulabira ddala nti eno emergency oba katugeze yalibadde kati sawa eno emergency
ovudde ku byokweraga bye bagamba nti abo bayeraga bakola batya. Yo olaba wano COVID bwe baakubira abantu emigga abagaba emmere, naye ng'ate abantu baabiri mu mayumba gaabwe ng'enjala ebaluma, naddala abantu ababeera mu bikomera enjala yabaluma nnyo. Kakati munnange bagamba nti gavumenti okuteekayo gwa naggamba kivudde ku bayizi bano okubeera nti bawagira opposition. Era nga bw'okimanyi kino abasajja wakiri okulemererwa boonoona ne basalawo ne beekola ekyajabo nti balaba nnyo online discussions nga balaba kugamba NRM tekyalinayo ku universities ne bagamba kale leka opposition ebawe banyabaga kale nupuka ebawe emmere emuwagira nupuka ebawe emmere. Munnange ensonga ng'ezo ez'ebyobufuzi zivuddeko enjega wano, era mulaba wano e Makerere nga bagamba asima temukola mutya, asimanye temugira mutya, bagenda babikyusakyusa kuba balaba bo kibaluma nnyo kuba nti nno oba omuyizi awangudde katugeze nga wanuupu bo baagala nti balaba nga abaagubwayo ku zi university. Bannange kakati nga tumaze okukiraba omuyizi afudde ekyambogo university, abantu beekubidde enduulu era bakubidde gavumenti enduulu kwegamba eringa etaliiwo. NGOs nazo zijje ziyambeko n'abantu abalina ku ssente mugende muyambeko, naddala abagagga kubanga mwe abagagga ebiseera ebisinga obungi mutera okubeera nga mugamba jjajja tova ku maini mugende kubanga era mmwe muteekayo sente z'akalulu kubeera mmwe abayambibwa mufuna bwe zibaggwako nga mugenda mumusisinkana. Kale kwegamba kibi nnyo kibi ddala lwakuba nti ebyo tosobola bitegeera nga tolina mutima, tosobola kubitegeera. Kale bw'ataabeewo kikolebwa kubanga kati abaana baffe ku campuses batandise okufa enjala naye ojja genda okusanga katugeze ngo baba Emmanuel Dombo simanya baani nga boogera kakati nabbanyi oba kati bali ku kyabo mukama Katonda. Mukama Katonda tukoze tutya? Owulya nga ennaku ejula okutta naye nze sinzira kukkiriza nti tuli mu Uganda, bino biri mu Uganda. Sinzira kukkiriza nti bino biri mu Uganda nti ne Museveni asobola okubeerayo nga batikkira abayizi e Makerere oba ekyambogo. Kale